Uwa boda mvuga. Natuusa mu parking kadde. Nangamba saagala onnyigire. Naye gwe njogedde naye akumpadde yangambye nkuleete wano. Mu paaka. Akugambye nti bakutwale ewa taata. Wa boda ngamba bangambye nkuleete wano. Mu paaka enkadde. Togimanyi na kugimanya bakugambye bugambi. Nagitegeera kati nga nkuze. Kye webandeeta yali paaka enkadde. Kitegeera. Siinaamu. Njala yonge ewonye ofunyeko k'olumalumako. Nga bakampadde ngamba kantambulemu. Ye ntambulira simanyi. Ng'otambulira wa Kampala? Mu kibuga ntambudde. Ate babogera mugere mu bisayo ku YouTube. Timuga kutumanya ebintu mugere mu bisayo ku YouTube. Otherwise katubeera wano ku Pros Media nga tukola emirimu gyaffe. Sirama banange bakulu mujebale. Olona musuubiza mu omusajja omukiramu amutsanyufu. Mama tobeera walawalako nga tumaliriza wano. Tabeera walawalako tumalirize mutandikira awo. Olimba nnyo naye bino bye Kampala si bye mu kyalo. Nva bukomansi naawe. Ebintu eby'omu Kampala ogenda okulya tobeera walawala nawe waleetiyo terina kubeera walawala. Ali kasola ne experience mu kyalo. Aye n'ogattako eyo mu kibuga. Mukyalo twagira kale omusitulirako mazzi. Omusitulirako kidomola okuva Kagaaga okutuuka waggulu wali eno okunankani. Era kati era omusitulirako bbaaga. Mu mwanyi za Mukisa nga zaakola ekibira. Ngena wesemera na bbu. Leo gamwanyi za Mukisa. Leo zaakola ekibira awe guggwera. Oli otya ye? Ogamba oti omwami omuyimbi loko mani UG. Mwali mpola. Ali loko ize. Very easy ngachi. Yo itide. Wenti. Omuyimbi wagezi notwa statement wane nakati kyacha akalanyiza abantu ku internet yoko. Wagezi bagamba werabire eddagala ly'okwerabira. Omuntu omwerabize bamutata mu luzungu. Omwerabize? Nenaganya okuyoza oluzungu ku channel yange. Wokimanyi yange. Kikujukiza emirundi okusatu. Omwerabize bamutata mu luzungu wamma mutu. Kati ngamba lumuntu genda shako gende. Ngamba lumuntu situko gende. Yalagata kitsayo ko kimanyi. Omuntu omwenderabire nnyo. Yalagata kitiibwa afune ekitiibwa kyange mu kwerabira. Ekigambo kiso kiwandiika ng'ekisa kisoma. Omwerabize. ELOSZ okitegeeza ekigambo ekyo. Badde mayi bamuyita the forgotten. The forgotten oba the forgotten. Naye ekigambo ekyo nkimanyi. Era bwe kisanga nkimanyi era bw'okingamba nkimanyi tojja kunjoga. Naye just sikitegeera. Kuba nga bwe nkyogedde bwe kiri bwe kityo. Kisebyayo ZE. Makati awo weerabidde awo. Bwe neerabidde naye bw'okyogera nsobola kitegeera. Kakati gwe twayogedde byonna okuva twatandise paka gye twakomye naye twayogedde ku bituufu by'okola kuba twakomye okumanya Ssaalongo Siraje ng'amaze ng'amaze okuyuzaayuza addamu emboozi tagiwoomya. Kati kyembadde njayo okumanya ssaawa zino kati bw'omala okulabikawo mu studio ng'oyimba emirimu gye wali okola omanyi wano tewagenda okuyimba agenda okuvaayo nina mukwano gwange bamuyita Matiti. Ali tibuloga naye yayimbako. Abantu abasinga bayimbako. Nejuzi na Bobi Wine. Ngagamba nti Kanso Nalukola. Yali ayimba nyimba z'abaani. Z'Abajamaika. Kati Matiti yave Masaka naje Kampala okuyimba yali kodingira katwe. Nali kodinga ennyimba zezi biri. Agenda okufubutuka bati mu studio. Yanonyezawo katale we kali. Mbuza nga akimaki. Ng'atunda nnyimba z'abayimba. Mu katale yagenda kunonyayo kijaketi. N'afuna ekijaketi naye bikka bulungi nnyo nga fuuse star. Nga tokyamunnyonnyola ava ku likodinga nnyimba ze.
Tayagala bamulabe. Tera mulabako ki sitala malaga mulawe banti omwagala kuteeka. Kakati gwe mwamala okuyimba wazzaako ki? Okuyimba enasangayo yandetera okunuuna ku vvu. Nesooka nenzigyamu akaliro. Kuba nagezaako okona omulundi ogumu. Ngawo n'atula mu mwoyo nakubira essimu. N'agamba omanyi ti oli muyimbi. Gezaako Misa Kyono. Owulira? N'entambula. Nengamba kangende ewaani. Ewa Misa ki? Papa. Bandagirira eyo bwaba bwayise waggulu eyo. Ewa Misa ki Ssemakula? Bwayise. Tuboyogera ku Misa yitera no Papa Sport Makindi. Ne bangamba Namasuba. Yesejjukira bulungi. Kakati nga omanyi otamanyi. Ngejo twagamba wa boda ku. Ngenda wali ku Moshi. Yanzija ku sawa ya Queen nga ekyaliwo. Nanvuga. Yanvugira 10,000. Nenga tomanyi wakutwala watuufu. Yo uyasookera okubeera Message. Wakati ndowooza yatuuka n'avaayo. Nvaayo. Alaba nga ngenda kulaba nti ankoze ki? Akulabye. Nti owa booda nzibye. Babaako wantuuka. Nga bakwolwa. Kulwasa. Kwolwe namanya nti siri wa kitalo nga wendowooza. Ekyo kikutwalidde fite. Olunaku lwe nategeera nti siri wa kitalo nga wendowooza. Owa booda yanguza. Omuyimbi yayimbe n'oluyimba. Nazirira owa booda. Nanguza owa booda omulala kunusa olwa. Lwata. Weba ati akutwale enyazi n'ayisigaza. Awo nategeera nti siri wa kitalo nga wenkola ki. Kyokka sita ava okuyimba. Natuuka wa Message. Sawa nga 4 ez'okumakya. Bwe mmanyi nti wa Message ne bansongera nti olaba awo. Ngaye bakulage wa Saalongo Siraje n'omunoonya. Nasooka n'enkonkona oluggi nga ndutya. Ngamba bwavaayo mugambe ki? Bwavaayo nga mukambwe. Nenkwata akayinja. Nenkonkona nga tebaggulawo. Kaakati neŋŋamba kanzikirire bwe nti neetooloola eri ewalala wandivayo kageeti. Nengoberera nensanga era kageeti nenkonkona nga teri kivaayo. Nenkomawo eno. Saa 7 zansanga awo. Ez'emisana. Nenkonkona. Omusajja n'aggulawo. Omusajja bw'aggulawo. Omusajja ali mukambwe nnyo ekisa engeri kyali kyogeramu. Era kiba kyali yali Muganda. Kyamaana ekinsangawo nga nkola mu katale k'ekibuye. Abakola mu katale k'ekibuye. Nakola mu katale ka Ssaabasajja Ssebo. Tujja tuuka yedda munnange. Kakati nga muguza ebintu awo mu katale. Naye nga nalinawe namula omusajja yayogera bubi. Yango oyagala ki wano? Nga ndi muyimbi wayagala Mzee Message. Nangamba omunoonyeza wano. Nemukaba ngambye genda munoonyeze wa wogambye ludda wa. Papa Sport Makindi. Yangamba ku kalenda. Genda ku kalenda tumunoonyeza wanene. Angamba ebyo saawa ziyingira 9. Natuusewo saawa 4. Owuyo okwagala music gye kuva. Kitegeera. N'oluga wantu ku saawa 4 naye ng'okimanyi omuntu ojja kumufuuna n'obeererawo ddala. Aye neekuba kwagala ng'omuvubuka olina omuwala gw'oyagala. Omuwala olina omuvubu kitegeera. Tukinvestingamu ka time. Olina engeri gy'otuuka ng'oyagala. Naye ate ebiseera ebisinga okwagala kwo ate kwe kukujja ku kwagala. Ne kukufuula ekintuntu. N'obaako engeri gy'ofunamu obukugu bwo. N'okyawa okwagala. Nga omuwala ne wakkubira. Badde mwagalana bulungi. Nakubira n'akambuwala. Oteekera essimu ajja kukuba. N'aba takubye. Byebiraba. Nze nteekamu. Teekamu ezanga ate nga teko n'okuneegayirira. Era navaayo nziraka. Kuba nali siinaamu kasente. Ate ebyo ebiseera ebyo mba ku bino binava ewa Saalongo Siraje. Ebiseera ebyo nga naakava ne mu kyalo. Era newa papa kati wava otya mu kyalo. Negulya ebyokugula bye nga tulina bingi ate nga akadde tulina katono nnyo awenkanidde wano. Kale kankubulye muganda wange. Era n'abazadde abatulaba bonna. Bakuze ng'omwana. Bw'okimanyi omwana gw'okuza agenda kukula. Ekitegeera.
n'abazadde abasinga bakuza abaana ngalo alaba omwana gwakuza tagenda kula okitege ngaalaba ebintu byamukola bino talina kaseera kagenda tuukawo okitegeera abirowooze asale omusango eri oyo yamukuza wadde nga si kirungi mukulu tasobya Hussein omwana yatuwa engoma abakulu basobeza ddala omukulu omugambako n'amanya obuzibu bwe kaakati nina engeri gye navaamu mu kyalo enakuwaza mu kyalo ekyawa Kyankoko eyo bayitayo Kyankoko Bukomansimbi eyo mani auta Kyankoko kaakati oluusi tugenda tusanga obuzibu olw'enganda zaffe z'olina w'olaga n'ogamba gundi ekya Kampala ninayo gundi anti waliwo abantu abamu ng'ali mu kyalo eyo nga talina muganda we gw'amanyi Kampala nga mu nnamba z'essimu z'alina mu ssimu talina mu nnamba y'e Kampala. Kati kankunyumiza olugendo lwange olw'olunaku olwasooka ova mu kyalo kankunyumiza olugendo lwange fumita emboozi maada ntuuka kwekali ngamba ekyalo kino kinyize naye nina muganda wange omukulu nakunyumizaako omumanyi oli gwe waŋŋambako yali abeerezana mukulu wange ebiseera ebyo ng'akyabeera Nyanama kaakati yajja ewaka ku lunaku oba lwali lwa Idi mu mboozi ze yanyumya awo neepuliramu ng'akoona we babeera ku kagambo zana Enyanama kati bw'aba ng'abeera Nyanama n'ayogera era kasita otuuka ku Moviti oba otuuse ku Moviti Enyanama jjukira na taata wange omuto era abeera Nyanama awo agula emmoloka n'atunda ddira ali mu mmoloka ezo musajja w'amaanyi nnyo lwakuba simulabanko maaso ku maaso ate nga kitaawo ate nga ngenzeyo emirundi egibe okuba buli wengendeyo simusangayo ntyo kaakati nkeera ku makya ŋŋamba leero nina okugenda e Kampala ngenze ntya siina ssente ngenze ntya e Kampala olwo ng'oli myaka emeka nali ndi myaka nga 14 ng'oyagala genda Kampala ng'olina essimu ng'essimu nina kati wakita naye nga bamanyi wendaga ngenda Nyanama ku Moviti ki ekyakutuusa okulowooza nti weetaaga okugenda e Kampala olw'embeera y'ekyalo ekyalo gye buva ne gye bulaga kapito maanyi oba tolina maanyi ekyalo kiveemu ate nze nakwatanga enkumbi bwe nti nempulanga kabengobengo keno kaagala kwegatta mbiwoowoola kitege kaakati ntuuka ŋŋamba nvudde nti eno kumakya tugenda mu nnimiro tuli mu kugenda naye nga ŋŋamba leero nsula Kampala muli mugenda mu nnimiro ku makya naye nga gwe ekintu kyakwambadde dda era ngenda Kampala nakikola kagenderere nenzigyawo enkumbi enfu nendekayo eyawanguka tutuuka mu nnimiro maama agamba kale abali mu kulaba emboozi gamba enkumbi enfu efaanana etya obusimu kaakati enkumbi nga wonaaba ng'olima enkumbi n'emenyeka eba tekyakola eba yeekubidde eno wampi eno wawanvu kitegeera kaakati naye oleeta enkumbi engamba akatego kakutte nga nzira eka oba omusajja bamuyita Baraka asuubula mwanyi nga ngendayo ewuwe namusangayo nga muga taata agambye mpaayo essente za baafeezi zandibeze mwanyi 2 ogenda genda ozikime mu nnimiro owulira ebbaafu yali yagumu 2 yampa emitwalo 2 4 yampa 2 nangamba ennyanga era zireeta nga nkimye mwanyi wampa 2 n'otuuka wali omusajja nakataxi akava ku kyalo ewaffe bamwita Joshua n'otuukawo ng'agenze Joshua taxi omwina waaveeyo ng'ajja Kampala nyambadde empale yange nyimpi ey'essomero okitegeera ntaddeko ka t-shirt awo oba kaali ka Chelsea okyusale ku bugoye eby'ennimiro bivuddeko nyambadde engatto yange awo ngambye kangende e Kampala kati bali mu nnimiro balinze ekyanya kiyumbe wakati bwera kikubembooko aye ekyennaku taata yali akolera ku kkubo wennyini nnyini bwe bagenda okumpisa nga bantwala
Aya. Nishamukiza muli namusanga alime kuba alikubye omugongo. Nkwata ekibaga kyange Yesu ataliyo maze boda funye ubali bamwitane Waswanzera nga vuga boda ku kyalo bamwita Waswanzera nga mugangenda Kampala natata wangu muto boda ku kyalo omugamba kutwala Kampala owatata natata wangu muto yampise tienti chichi ngina somereyo tienti ekale azima oyina chi nkute kibaga kyange mulimu ki otutte osibidde tanda taddemu engoye zenyiza okwambalako ezisooka Waswanzera ntadde ku piki anvuze angamba manyi yakuteeka mu nnyendo olinye taxi ogakumpayo nusu kanaana akuteeke mu nnyendo yange ogakumpayo nusu omutwalo gumu 12,000 nemugamba n'emitwalo 2 nga njaji ntuuse Kampala nzija kumutwala Kampala nangamba wa taxi ogamuwa nusu kanaana nti kale nakalirira awo mu nnyendo bwe nakalira wa taxi namusasulira awo nono omuwaddeko ogumu 2 tonalya oli mu nnyendo ogenda Kampala gyolaga tomanyiiyo naye nga tosigaza sente yadde nanyumizanga gwe fumita emboozi gye ŋŋamba anteeka mu taxi baaga yange agitaddeyo emmoloka yakaaba ate wali togituulangamu eyebbanga eryo emmotoka yo wali ogituddemu yo nga yo naye era kulaba ku miti nga gyeyisa bwe gigenda era wagituulirangamu ku paniki ogituulamu ogenda ku ssomero ogenda Miggo oli ku paniki ogasinga eyitawo singa ate asome alabikirawo nsaali wasoma omulaba kakati nze taxi yagera otuuka Nateete paaka y'e Nateete yenkuba mpitirivu saawa nga mmeka olwo yatuukamu saawa nga 6:00 ezaddi zaali 6:7 ez'ekiro ez'emisana olw'emyaka gye nalimu nyinza okuba nga sisaawa controllinga ssaawa naye nga nti zaali mu ssaawa bwe ziti enkuba yali nnyingi ate nga omanyi nti olugendo lupya embeera y'ekibuga eyinza okubuzaabuza notamanya na ssaawa ntuufu ntuuka e Kampala Nateete nkalidde wakalidde dda we nayimirira nzijukira waliwo kasheero oba toto eyawe egundi toto eyawe Nateete ku paaka ova ku paaka waliwo toto era kyesiryerabira waliwo gas cylinders engamba nezino flaska nga nene ate ngumu gas cylinder ezo nga kino gijakulamu flaska eno nga tesoboka ebintu bya Kampala bizibu kakati we natuukira ng'olugendo lutunudde eno oluguudo lwe Nateete olugenda Kabuusu olugenda Kabuusu olwambuka Kabuusu eno olugenda Kabuusu olugenda Wakaliga olugenda mu Kinawataka simabiki olwambuka lwewakaliga lino ligenda mu Kinawataka si Kinawataka baita Nakawuka ku kyettaka ekyo Kasenge Nakawuka lino ligenda gundi wano Ekibuye tujabuuza wa taxi ajatunyonyola kakati ng'ekkubo ndiraba litunudde eno naye ng'ebirowoozo biŋŋamba gw'oyagala ali eno ate watali kkubo ekigamba ekino kiŋŋamba simu siina budde kiro naye nga tolina simu budde kiro tolina ssente naye nga gw'olina ogenda Nyanama omovit ntuuka ngamba kantambule ninze enkuba eganye okukya budde bugenda saawa ziyingira 10 ezaddi ez'akawungeezi munaye olw'obuto bwe naliko waliwo omukazi era ayimiridde ku lubalaza okuliraana poliisi y'e Nateete otegeera poliisi ewe ngimanyi naddira bbaaga yange nengirekanga wali eri neŋŋamba nengera ne muganya bwanyi otuufu enkuba yankubira ate ndi mulwadde bayisaba mpe ku manvuuliyo ngenezigyewo bbaaga yange eri ofuuse street kid olwo otegeera ampadde ambuleera olwasula bbaaga natambula butambuzi nga naye kenyini tayinza kungoba mu nkuba omwana akawo mukyalo kanayinza okuyiriza ekibuga ekitegeera nyimiriza taxi
ntudde kutwala wa nze natula butuuzi kakati ntuuka waggulu ku kino kikirira kigenda mpaka Nyanama kino bakyambukawo kino kigenda mu Ndeeba otegeddewawo ku butaalo omusajja ambuuza kondakita negwolagawa mugamba ngenda Nyanama nangamba affe tugenda Kibuye nemugaze ngenda Nyanama nagenda okunsasulira takisi ali Nyanama bamumanyi bwe munteeka nagenze ngenda Nyanama yali atandise okuyombayomba awo bambi waliwo omukazi oyo baba akyali mulamu nebwamuwa ebbalaka omukazi n'akwata nusu 10 naliwo wa takisi nampa n'10 ezi nalaze zino zigera okutuusa Nyanama nakwalo n'enkalu 12 nalaze zigera okutuusa Nyanama nemweyanza nnyo bambi omukyalo oyo kuba gwayogera Nyanama n'agenda okusasula gyali tonnamukubira ku ssimu tomanyi wuwe naye nga bagenda okusasula kitegeera ntuuka Nyanama natambula bulungi paka Nyanama banvuga mpaka Nyanama kanyetuuka Nyanama owa takisi ambuuza okoma Nyanama ludda wa nemugaa ku Movit olwokuba nakola ki wawulira akagambo awo nga ku Movit ngenze ku geeti ya Movit bwezi za sikaani ewa Haji Mustafa yewa taata wange Haji Mustafa Kampala oyinza obuuza omuntu ewaguliyewa kati olaba tubeera ku mizigo gyaffe nga ne wobeerako nabo olinajja nakubuuza nti gundi yaani kikkubya naye se wobeera namukuumi wa ku Movit begendereze eŋŋanda ngenda kujjira ogakwewuunya fumita ngamba emboozi kakati munange ngenda ku geeti endala owa Haji Mustafa yewa tebamanyiye olaba bw'ayogera okufuna embooka ez'obwereere nga watakisi akuleese naye lwakuba nali muto baali bajja kunegendereza enkubye n'egy'omukyalo tuba enkuba enkubye baaga sikyalinamu lugoye lukalu neze ndimu zitobye ekitegeera amazzi gaali mangi wansi awo ku Movit awo gamanyi n'okutwala abantu nno nga gayitawo nga mayitirivu gati weŋŋamba ekyomukisa omulungi sawa zikoona 10 baaziina mpulira adhaani baaziina enga kangende ku muzikiti nsaale aye ne taata musiraamu tuyinza sisinkaganire ngenda ekiri ekyokola taata nga kivuddewo ngamba kangende nsaale waliwo ne ku muceere olyeko oba enjala ennuma kuba tonnalya olwese gubuguma enkuba enkubye okitegeera kogende ku muzikiti ntuuka ku muzikiti nfuna wuzu nsaala wemaliriza okusaala nina akapande ke nalaba nga kaliko Shalayani Motors aye taata adiringira mu kantu ako nenjukira nga alina omwana gwe bayita Shalayani Motors taata walina omwana bayita Shalayani atunda mmotoka kapande okasanze Nyanama ne bitandika okugattagatta neŋŋamba nti nandiba ntuuse nemuli omutima nempulira nga gutandise okuŋŋamba okimanyi oli ku kitoofu maliriza okusaala naye nga ntobye nzenna neŋŋenda ku geeti munange era ku geeti nendabako ekigambo Shalayani Motors ate nenti okuyingirayo ng'omaze okusaala waliwo ku muceere swala ya saawa 10 kusaala kuddaka wandize ku y'omusanvu y'ekyemisana ng'okyakaaba kakati omusajja omuvubuka ajja ayingira mbuuza gweki anyimiriddewo nno okumalanga tamanyi mbu wa kitaawo tamanyi nti ndika mubuuza Shamira omumanyi fantastic kakati tukyali ku Praise ya waneeno DJ Dennis Bronze waneeno ne munange omugenyi waffe gwe tulina ennaku zino otambula naye wiiki eno yonna omwami Lokomani ali mu kutunyumiza emboozi ye ava atya mu kyalo najja ne yeesogga ekibuga omulundi ogwasooka ate guno tuli ku mulundi ogwasookera omulundi ogwasookera naye nga pulogulaamu yaffe eno etutambula ne bannaffe aba D-Phone Solutions bo bakutegeeza ekintu kimu nti bo bategeeza kimu by'amasimu bwennakooyo okwerega ne bamakanika mwe essimu nagitwala emazeyo wiiki 3 wuliriza bino buno obubaka bubwo kuba ba D-Phone Solutions bo bazze okuwonya ebyo byonna bakubira essimu bajje wooli wennyini nyini bakutereereza essimu ya first screen
simu ya fast charging system, simu sensor techa sensinga, simu simaya bakubira to wira ate bano bagira, simaya internet, simaya 4G, kyonna kyabo kusetibira ku simu so nga balina accessories ye 99 akwatagana n'amasimu. So no banonyeko ku 0703 883 424 ne 0785 137 437 namba ngenda zikutera wawo ojja kubeera ngo batuukako mpola mpola. Wabula faka tugende mu maaso kubanga emboozi weeraga mutozi waffe yagenda okusalawo naye kuba omusajja atuuse ku lyengedde iwaze onoonyanga ne gy'olaga tomanyiiyo otuuse ne mu kifo ne ku dduuka otuuse munnange mbuuza Shamira omumanyi nga Shamira nti ate mwefaananamu oli muganda we kutuuse ne mugamba we ndi muganda we nze muganda we omulenzi omukulu kati ye muganda we omukulu oli muganda wange muwala omukulu naye nze muganda we omulenzi omukulu endako n'okwongerako n'olwekyo oba gwe muko enkoko olibadde ogimpa kati tolekangayo lanka yonna obanga olina kyoyogera lanka yonna nze muganda we omulenzi omukulu era bw'oba muko enkoko sooka ogimpe kiwalekayo kokakokka ako tekaliwo essaawa kuba kitegeeza bamaze okulaga nti amumanyi aŋŋamba jangu salayani motozi nyingira era alina okusanyuka nambuuza okimya ekiwa lindako nawe obadde ontandisa onkyamudde ate kakati nempulya nga enjoka enjoka nekosa tonnaba nakugiwa kyakulya eyinza obutasala okimya ekiwano muganda wo naye ng'omutegedde yeye naye akutegedde ne muganda nze kulaba ku taata Haji Mustafa nzireyo oddeyo ekyankoko okitegeera kaakati nga sooka kuteeka ebbali akuwa ku mmere nze ndaba we tulaga anyingiza mu dduuka bali akolera baali bamuleetedde emmere nampaako ku mmere fantastic naye nga omanya omwana w'ekyalo ffe tulya kutya nambayo tetugamba mbwola muti akwata enkota yaffe ne n'agirya bwomu ate ng'aginyumira mannyo okuva yagitandise mpaka wagimaliriza ampaddeko ku mmere naalaba ndowooza nga sijja kukkiriza kyonna kyonna kyannaŋŋamba nga tekiriimu kulaba Haji n'ayita owa booda n'ayogera naye naŋŋamba onaakutwala ewa Haji baasi esala finally mukama nga zaanukudde ebbanga lyonna ogenze wa Haji maka ogenze kwebakako mu esi seka nkugira yate nseka fumita emboozi owa booda yandeeta nanvuga ate nga ndaba nzizayo gye tuva mune maka ga Haji Kampala simumanyi engoye zendimu zitobye eziri mu bbaaga zitobye n'ebitabo bye nali ntambudde nabyo nga bitobye kozi wabagamba ovuddeyo ng'ogenze kusomera Kampala boda bwamugamba ogenze todda ab'omukyalo bali ku ki ab'omukyalo oba tolina ssimu oba omanyi kye baliko fumita tugende maaso owa booda nvuga n'atuusa mu paaka enkadde naŋŋamba saagala onyiigire naye gwe njogedde naye akumpadde yaŋŋambye nkuleete wano mu paaka akugambye nti bakutwale ewa taata owa booda ŋŋamba baŋŋambye nkuleete wano mu paaka enkadde togimanyi nakugimanya bakugambye bugambi nagitegeera kati nga nkuze kiye we bandeeta yali paaka enkadde kitegeera siinaamu enjala yonge ewonye ofunyeko kolumalumako nga bakampadde eri ngamba kantambulemu yentambulira simanyi ng'otambulira bwaye Kampala mu kibuga ontambudde kati essaawa eno ndabawo kati ndaba nti ndi nayita luli nayita wano nayita wano ndaba nentuuka ekibuye mwalimu emmoloka yali efuluma mu katale eva kutikka neyimirirako awo wabweru awo kwekyo kyali kyambuka ku zingizingi ekyo ekikulu wano nga ku lubiri emugamba negenda ku ddereeva yennyini nemugamba bamuddawa nanga atudda Kabaale mukweteeka tugenda Kabaale kuleeta mboga
Nemugamba mbadde nsaba muntu aliko. Ekabaale. Koma Masaka. Mpanisa ebiri nga walampalole kiganya. Ekifuba kiwandiikirayo yakisobola. Mpanisa ebiri nga walampalole ngamba kiganye bantu baleka abagendo n'emboga. Kaakati ntuuka abasajja baakalakata emmoloka. Empewo enfuuwa nze nantobye ndi mitayimbwa amabega. Ekibuga okyabulidde? Kanzireyo. Ekitegeera nkalidde butuufu nga n'amaanyi gampedde. Bwe nandisuubidde age okunnyaniriza ngambe nti kwata awo. Akusindise mu paaka? Mu paaka. Natuuka e Masaka awe nazuula muganda waba mukwano gwo. Naye ate era osoofunayo mukwano gwo nga si muganda wo. Kituufu. Naye teyali mukwano gwo? Kyewulira. Ate kyangu nnyo okufuna muganda wo nga si mukwano gwo. Kyangu nnyo. Asina kyangu wabula kizibu. Okufuna muganda wo nga si mukwano gwo. Kizibu. Kizibu naye nga kisoboka kuba kati kisoboka naye kizibu. Era batono. Ntuuka kati ntuuka nawulirako nti kojja wange alina zi motero e Masaka. Bakutuusiza e Masaka bagende okunona emboga. Ngamba